Abooluganda Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Mbaaniriza ku YouTube channel yaffe. Tugenda kufuna ekigambo okuva mu Truth and Justice Ministry of God. Ekigambo kino kya magezi. Okuzze mu mwoyo n'omubiri. Ekigambo kino kirimu question. Wakulawa. Wakula mu mwoyo mukka oba wakula ne mu mubiri? Katusabe. Ayi Katonda abeera omulamu nannyini ensi, Mukama njagala okwebaza olw'obulungi bwo. Nkwebaza olw'abasajja n'abakazi ku mukutu gwaffe guno abagufollowinga, abagusubscribinga, ku mikutu gyaffe gyonna gya YouTube, Facebook, gyonna Mukama. Nkwebaza olw'abantu bano bawadde obulamu. Nsaba okole eri omukazi n'omusajja oyo. Nsaba omuwa amagezi okumanya n'okutegeera, omutuusize ddala mu kigera eky'obulamu obulungi. Nsaba omuwa amagezi agakola obugagga. Nsaba omuwa amagezi agamuwanguza ensi eno. Ekitiibwa ky'Omukama nsaba kirabike eri obulamu bwe. Ekitiibwa ky'Omukama nsaba kirabike eri future ye, eri abaana be, eri famire ye. Tugenze mu byawandiikibwa. Tugenze mu Samwiri 2, Samwiri ekisooka essula, Samwiri ekisooka essula ya 2 olunyiriri lwa 26. Omwana Samwiri ne yeeyongeranga okukula, n'aba mugezi wa Katonda, n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Omwana Samwiri ne yeeyongeranga okukula, n'aba muganzi wa Katonda era n'abantu. Gwe bw'okula, byokola bikuleetera okuba omuganzi eri abantu? Byokola mu kukulako bikuleetera okuba omuganzi eri Katonda? Buli lwe weeyongera okukula, olowooza birowoozo ki? Weeyisa ki? Otegeera otya? Biruubirirwa ki ebyeyongera mu bulamu bwo? Okaddiye oli ku nnyumba ya kitaawo. Okaddiye naye otegeera nga abaana bato. Okula naye ebirowoozo byo bito bibi. Okula naye obuliddwa amagezi okumanya n'okutegeera. Okula naye tosobola kutandikawo ka bizinesi. Okula naye tosobola kuva ku level kw'oligenda ku ndala. Bwana obuto bukuyitako buyisi kubanga bukula mu magezi ne mu mubiri. Bugula mu mwoyo ne mu Katonda. Abalokole bangi beesiruwazza. Okwagala ennyo Katonda kitegeeza kubeera mwavu. Tekitegeeza kulemererwa kukola. Tekitegeeza kufuuka muntu abeera awo no-entertaininga nonsense. Yagala Mukama. Kozesa amagezi Katonda g'akuwa osobole okugaggawala, okole ogaggawale. Katonda yakuwa omukisa. Toyagala kukola osiba mu buliri nga weebase, kyokka onenya Katonda mbu takuwadde bugagga. Samwiri yakula mu magezi, n'aba muganzi eri Mukama, n'aba muganzi eri abantu. Kitegeeza ebigambo bye yayogeranga eri Mukama bimuweesa ekifo, ebigambo bye yayogera eri abantu bimuweesa ekitiibwa. Yakulanga ayagala nnyo Mukama era n'asabanga. Gw'osaba bakuwe kimu kunoonya bya buseegu, bakuwe kimu kubeera ku mikutu giriko bya bulimba. YouTube kuno kuli ebyobulimba. Abantu balimba bateekawo akapande kati nala naye ebyobwa Katonda ebikuyamba okulaakulana tolina budde bwabyo. Emikutu nga gye tosobola kukola kujjako n'onyiga akapeesa ka subscribe. Tosobola gifollowinga kubanga tekuli buwemu. Obwongo bwo bujjuzizzaamu buwemu, amagezi temuli. Kula ng'okula mu magezi, ng'okula ne mu mwoyo. Leka kulako mubiri gwokka amagezi ogaleke wansi. Leka kulako mubiri gwokka n'ogaana okukula mu Katonda. Kula mu byonna. Eno bagiyita spiritual growth. Kuza omwoyo gwo, okuze n'omubiri gwo. Kuza omwoyo gwo n'omubiri gukule. Tokuza mwoyo gwokka kubanga ekibiri ekisigala wansi kigenda kuleetera omwoyo guno okufa. Kubanga ogenda kuba mu mwoyo olina n'amafuta osabira ne bawona naye ng'oli yala. Tolina yadde 10. Otambula oli awo engatto zaago olubege, oli mwavu,
otandika osabiriza abantu n'amafuta agolina gayiike obe nga tokyategerekeka nga tekyagenda kuwa kitiibwa pasita aposo nabbi biki teri agenda kuwa kitiibwa kubanga ebikolwa byo bya kibebi olaga nti olina katonda naye ate mu bintu by'ensozi oli zero osula mukutu osabiriza abantu kyakulya ensi yaggwawo ddawo yeyitawo dda katonda gw'osinza muyinza wa byonna alina buli kyeweetaaga toswaza linnya lye tugende mu luka 2:52 luka 2:52 katandikire ku 51 n'aserengeta nabo n'ajja e Nazaaleesi n'abagonderanga nnyina ne yeekuumanga ebigambo ebyo byonna mu mutima gwe. Yesu kabaka bakabaka yatambulanga ng'agondera nnyina, yagonderanga abamusinga, yagonderanga abakulu. Ng'oli kiwagi toyagala wuliriza muntu n'omu, n'akusomesa toyagala wuliriza, naye oyagala okuba obulungi, naye ky'oba tokikoze tegeeza oyina kuba mubbi. Emisomo egikuyamba okukulaakulana mu bugagga na muki toyagala biwuliriza, oyagala bugwagwa, oyagala bujega, oyagala bintu bya tulina omusajja omugezi ennyo mu ggwanga Uganda. Abasirusiru bamukyawa, abagezigezi bongera omunyigirako. Omulonde wa Katonda byayogera eby'amagezi bifuuka busiru eri abasiru. Buli lw'oyogera eby'amagezi oba n'okola eby'amagezi suubira abasiru biyita eby'obusiru, kubanga n'omulalu amanyi gw'atambula gwe mulalu. Ekinyira kitunula kiti nga kyewunzise, naye kyo kirowooza gwe weewunzise. Kula mu magezi go, kula mu mwoyo gwo, otuukirize ekitiibwa kya Mukama. Katonda yakukola okubulako akatono mumufaanana, naye gwe oli sewa oli awo envunza zaakuluma, obwongo bwaliibwa envunza, omutima gwaliibwa envunza, omwoyo gwo mufu, envunza zaagulya gwagongobala. Kale kyuka olwaleero ngenda kukusabira, ngenze ku 52. Awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula. Yesu buli lwe yakula yayongerangako amagezi. Yesu bwe yayongeranga amagezi yakulanga mu mwoyo n'omubiri. Buli lwe yeeyongerangako okukula n'ayongerako amagezi. Bwe buli oyongera okukula oyongera kusiruwala. Buli lw'okula oyongera kusiruwala. Buli lw'okula oyongera kusiruwala. Bwe wakula kati onywa omwenge n'ogwa ku kkubo, taata we anywa omwenge n'agwa ku kkubo, mama wo ne maliza bamufuseemu musulo mukamu. Ago magezi oba busiru. Okukula kwe kuleese eki? Waliwo abasajja bagamba nja kubatta, nja kubasaanyaawo. Okukula kuli luddawo. Omuntu akula yalibadde ekisa so si kutta baana b'abantu. Olwaleero obukulu bwafuuka busiru agalibadde amagezi. Amere enviiri, Bayibuli egamba nti enviiri enjeru ngule y'amagezi, ne kati ngule ya busiru. Enviiri enjeru kati yafuuka ngule ya busiru. Ku 10 abali representing ekitiibwa ky'obukulu baliko 2. 8 kyonna kyasiruwala kati. Obukulu babusse. Mukazi gwe musajja gwe ndaba naawe awuliriza. Gwe atandikirwako obukulu obulina ekitiibwa kya Katonda. Gwe atandikirako obukulu obwo Bayibuli bweyogerako obutuufu. Kula mu magezi, kula mu mubiri gwo, kula mu mwoyo gwo, kula spiritually, okule ne physically. Ebikolwa byo bikyuke, enjogera yekyuke, enfumitirizayo lwana okukola ogaggawale. Ng'okulookanya kuba mwavu, okulookanya kuyisa kugenda ng'osabiriza. Kyuka kati. Truth and justice talina kyejja kukweka. Katonda yatugamba tubulire ekigambo eky'amazima n'obwenkanya, atayagala mazima dduka. Osobola otusaba ku WhatsApp, tulina WhatsApp groups, tulinayo kyoto ky'okusaba kitandika essaawa 3:30 mpaka essaawa 5. Oyiga okusaba, tulinako Bible reading, abantu bayigirako Bayibuli, tulinako obuweereza obw'enjawulo. Gwalina ekirwadde, ayagala amagezi, ayagala ki mu bya bizinensi, tulina emisomo gya bizinensi wa kusatu n'olwokumeka n'olw'Essande. Tulina emikutu 2, Truth and Justice ne God's Love. Emikutu gyaffe gyombi 2 gijjuddeko amagezi g'obwa Katonda. Tojja kusangayo bintu byakwewussa, tojja kusangayo bintu biyita presenting kitiibwa kya Mukama.
awo Yesu ne yeeyongerangako amagezi n'okukula n'emukisa eri Katonda n'eri abantu. Buli lw'okula n'amagezi ogenda kuba n'ekisa, ogenda kulaba ekisa mu maaso g'abantu, ogenda kubeera wa kitiibwa, ogenda kuba ovaamu ebigambo ebiyamba ensi nga Bobi Wine, ojja kuba ovaamu ebigambo ebirungi, ojja kuba oyogera bulungi, ojja kuba otegeera, ojja kuba olumirirwa abalala, ojja kuba osobola okugenda mu kyaki n'osaba aye n'ogenda ku mulimu n'okola. N'olema kwesabwesa mu kyaki naye nga ku mulimu oli zero. Tolina yadde 10 owooza ndi mu kusaba Katonda. Oluva mu kyaki oyagala obbe, oyagala osabirize, otandike okwemulugunya. Ekitiibwa kya Katonda kyonna okiziike. Kula mu mubiri, okule ne mu mwoyo. Be blessed. Shalom. Ayi Katonda abeera omulamu, sisinkana abantu abo, bawe amagezi, bawe okumanya n'okutegeera, bikkula obwongo bwabwe, bagaziyegaziye Mukama. Abaana bawe bawe amagezi, omusajja n'omukazi muwe amagezi. Mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe mwensabidde, amiina. Tusabe ku WhatsApp zaffe tuweeza akameseji. So tusaba ku WhatsApp, osobola ogenda kutusanga Facebook page, osobola otusanga awo wenyini WhatsApp yaffe kweri, oba tuweereza message ojja kuba ogifuna. WhatsApp yaffe kwotufunira enamba eri walidi eya 2 053 038, walidi eya 2 053, walidi eya 2 053 038. Osobola otusanga ku namba endala yakata plus 974 3105 3207. Be blessed. Shalom.